kati mweba wasirinye okubiku mamututta osanga alisi n'okufuata yalifudde lwa mukaaga nga yali eyongeddeko ennyonyi eyo neyeekooya okutwaliramu omulwadde ankoofu n'akutegeeza agenda okutuuka e Kenya ng'amujjanjaba Munnayuganda n'obuuza lwaki Dr. Lule taliki ne mutumenya tubabuulira buli nnaku mukubye wano mu ngalo ne mugenda kudda mu musaada akole ki abeewo akole ki njagala kubategeeza angowa okubeera naffe mu lutalo atuyamba buki kubanga ebintu ebimubeezaawo n'abaana be abikola ki abirina ne bwagenda omwami Museveni n'amugamba nze empeeza ng'ekintu kite akola ki asobola n'abeera buki bulungi mulekerawo tumenya tukooye okubeegayirira naye nga twogera ku bintu ebibakola ki ebibakwatako ntunuulidde obwana obusomaano nga wabuuza kasomerawa ekiraasi efaanana etya kagenda ojja kusomera nga yanfuufu temuli masanyalaze kasaa kusoma purepu twagala alisi abaasembayo okulwalizibwa ki ebweru mwabalina abulwadde mugende emulago abakansa abantu batuddaawo bali ku seminti balwadde ogenda mubuuza muwagira kimbwenaalemu n'otunuulira gooti kampita sipiiki yamu nabyafuzi ensembayo akuwafu amanzi njagala okwebaza okunjagala banenze akuwafu akoze eki anjagadde oyo nange naliifulaga ate alina omulwadde nange amutabani nakulya mu miitingi ng'olabika bubiri namugamba ako ndi mulwadde lwaki ogenda mu ddwaliro siina ki naye ng'alina omulwadde n'ampeereza kaki ate nangoberera ne mu ddwaliro nga bankubya ne bakuba binkumi nga mukubira ebifaananyi oyo bawuli nsomaliza busigasegeeza nti nfudde nambuuza yudeed namuga nti mbwefiga gye batadde okutegeeza mulingiza ba dokita nti dokita wange agambye kino kitegeeza mufudde baddamu ne bapima so bankuwafu thank you for the love gyewotulaze ffenna tusaba abaana namwe mwebale kutukkiriza dadi wamwe okumusharinga we are so grateful you have a very marvelous father mwesiimi I'm happy I have an uncle marrying here to produce the elephants. Uncle Wafulu ali so instrumental mu struggle eyo eyokutereza eggwanga lino okulaba nti obuyinza buddira bannayuganda. Ffe mu people's government tukkiriza nti obuyinza bw'abantu bwawambibwa era tulina kubulwanirira okubweddiza. Eyo ye philosophy kwe tutambulira. Era njagala okunzikaawo nga ngamba lwolwa Uncle Wafu gya praying ngamba leetera ebyafaayo bitono nnyo olwakadde. Abamanyiiko ku European history akatono waliyo ensi eyo gye mumanyi Italy yali fragmented ng'alimu popo states nnyingi nnyo ne batuuka mu lutalo olw'okwagala okugatta Italy efuuke ensi emu naye nga waliwo okusomozebwa kw'amaanyi. Waliwo abasajja basatu n'olwaleero ebyafaayo bibawandiikibwako. Omu bamuyita Kawunti Kamira Kavu waba muyita Kavuwa. Owokubiri nga bamuyita Giuseppe Mazzini n'owokusatu Giuseppe Garibaldi. Naye buli omu yalina loolo ye. Kavuwa bamuyitanga the philosopher, the architect, the brain. Owokubiri Mazzini ne bamuyita the pen oba propagandist kuba ye yawandiikanga buli kimu ng'asaasaanya amawulire buli wamu. Kavuwa the architect nga yatuula wali ku desk atabula bwomu n'agamba tuyite wano mutemeko lino tukole kino ensimbi ezinatuka tukole kino buli kimu nga Kavuwa kyakola. Then owokusatu ye Garibaldi bamuyitanga the sword. Oyo yo nga warrior ye ng'asonga ku fronti oba bamusiba oba bamukola ki nga yagamba nze nkute mundu. Kati abasajja basatu buli omu yaplayinga loolo ye. Era tulina abantu abaplayinga loolo ez'enjawulo mu people's government. Naye Uncle Wafulu aplayinga loolo ya Kavuwa, the architect, the planner, the strategist. Omugezi waffe oyo ye Kafulu waffe ye mugezi waffe. Yafumba mu kitchen n'ateekateeka. Bwe mutulaba nga tusonga wano Dr. Besigye ali wano n'ali wali
manya nti waliwo eri ateekateeka. Nzeba Kandonda, next time I'll tell you your role. Olwaliro ya wafu. So yakoma awo bagambe nti wafu ne Alice. Wafu abadde tayinza kulinga role eyo okujjako nga alina peace of the mind to think. Naye ng'amuwa emirembe egyo amukamfatinga amunansinga ye Alice. Omulimu ogwo Alice agukoze bulungi era nga Dr. bw'ayogedde mu biwandiiko wano okutukuumira omulwanyi waffe. Tusaba Omukama Katonda Alice wavudde wabeerewo embeera eddawo okutaasa omulwanyi waffe abeere faamu obeere ng'oli mugumu okusobola okuvvuunuka embeera gye tuliko. Nsembayo n'okuggumiza obubaka bwa Muganda ng'Honorable Kyagulanyi nti bannange okweddiza obuyinza bwaffe obwawambibwa ogwo omulimu teri kibiina kimu kigenda gukola, tulina gukwataganira wamu. Kyemuva mulaba tugamba nti tukwatagane NUP, tukwatagane FDC, tukwatagane bannayuganda bonna abatali mu bibiina, tweddiza eggwanga lyammwe. Nze ali mu kibuga mbabiikira mwe abali ene Nankoma, abali ene Namuganza, abali ene Gindi, Namayingo Nalwa. Omusajja eggwanga lyammwe yali wamba muwulidde paka Mugabi tabalimba ani tabagamba Batadde mulekani twali ffenna mu house. Omusajja paka Mugabi oyo tabalimba talina naye kalina. So omusajja lwaki yali wamba. So tukole kyonna ekisoboka twetaaseko embeera eyo. Kyennumya nnyo tali agenze tetunamaliriza mulimu ogwo naye abasigaddeko tukukole. Ango bafubeera mugumu tujja kutambula ffenna okulaba ng'eggwanga lyaffe tulinunula. Omukama abankumire. Mama Alice wumula mirembe.